Alaikum salaam wa rahmatullah. Seka ekibuuzo kyange mbeire n'omukyala namuwasa twakola emikolo nga amateeka bwegayaikirizibwa ekiseera kyatuuka omukyala oyo yafa nga namuboowa nafa. Kati omukyala yafuna omusaadha owundi yakola emikolo egyetagisibwa. Kyenenzemu seeka omukyala oyo bwetunaba tuluse mujjana ajaja waani? Akobye omukyala afunye omukyala yamuwoowa nga amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Bw'amaze omukyala oyo yamufaako oba ye yafa kumuki ku mukyala. Omukyala yafuna omusaadha omuki owundi. Omukyala oyo mujjana ku basaadha bano ababiri alijja kuba naani? Tusaba Allah atuwe ejjana. Ekyo ekintu kibaawo. Waliwo omukyala bamweta Asma binti Umais yafumbirwa Jaafar bin Abi Talib. Jaafaru yafa yafiira mu ghazwat Mu'ta. Nabbi yakoba nti mbwine Jaafaru mujjana wa huwa yatiru bijanahaini ng'ali kubuuka n'ebiwawaatiro bimeka bibiri. Ekitegeeza Jaafaru wa mujjana. Bwe yava ku Jaafaru yafumbirwa Abu Bakari As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Oyani atakidi nti wa mujjana. Mu 10 abasanusibwa n'ejjana abaida mu hadithi endala 10 abasanusibwa n'ejjana Jaafar gundi Abu Bakari yakola ki alimu. Era yamuzaala n'omwana Muhammad, mwana wamweta Muhammad bin Abi Bakri. Oyo mwana yamuzaala nabbi lwajanga okola hijja ye endala gye yakola gye beeta hijja ey'okusiibula. Omukyala Abubakari yamufaako kwa nabbi bwafa Abubakari yafuga emyaka 2 n'emyezi 3 waqiila n'emyezi 6 yena Abubakari yakola ki yafa oluvannyuma lw'emyaka 2 n'emyezi 3 oba 6 ku bukulembeze bwe nga naafuga oluvannyuma lw'okufa kwa nabbi yafa. Omukyala yafumbirwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali yena wa mujjana. Ali yena yafa. Kati oyo mulowooza ajja kuba naani? Ekyo tikyewuunyisa nnyo. Waliwo omukyala bamweta Atiqa. Atiqa yafumbirwa mutabani wa Abu Bakari ayitibwa Abdallah. Abdallah yafa yamufaako yafiira mu lutalo. Atiqa yafumbirwa Zaid bin Umar. Yuqaalu nti yafumbirwa Zaid bin al-Khattab. Zaid bin al-Khattab muganda wa Umar bin al-Khattab. Yafumbirwa Zaid mutabani wa al-Khattab muganda wa Umar bin al-Khattab. Zaid yena yafa yafiira mu lutalo. Bwe yavaawo yafumbirwa Umar bin al-Khattab. Umar yena yafa yena bayita muyite nga gundi Ibn Muljim Abu Lu'lu al-Majusi. Ibn Muljim yayita Ali. Abu Lu'lu al-Majusi ne yayitani Umar ku swala ya subuhi. Bwe yavaawo yafumbirwa Az-Zubair bin al-Awwam ono yena wa mujjana yena yafa. Abasaadha bameka okutuusa abantu we batandika okuba mu Madiina nti man talaba shahada omuntu ayenda okufa nga ali shahid falyatazawwaj Atiqa. Ajja afumbirwani kubanga buli gwafumbirwa afa. Buli gwafumbirwa akola ki? Wabula Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kyaida mu hadith era waliwo ebigambo bibiri aya ate byonna biri kigambo kirala nti omukyalo oyo alijja kuba n'abasinga empisa mu basaadha abo ajja okubasinga ki empisa. Kyaida ekigambo ekyokubiri nti omukyalo oyo ajja kulondesebwa mu basaadha abaani gwakola ki gwayenda. Kati lwaki nkobye nti kiri kigambo kirala? Kubanga era buli mukyala ayenda asinga mpisa. Iwe bw'osiibuuka habibi ezira gya kutwala. Eri omukyala ayenda omusiibufu w'empisa. Era ateekwa kwenda mwoyo abasinga ki mpisa asinga kuba mulungi gyali. Ni gwali gy'okuba naye muki mujjana. So ajja kutwala oyo asinga kuba mpisa mu basaadha abaye ng'ate n'amwesiimire. Babataawo alondemu. Kitegeerekeka ssebo?
oba tomatiire olukwanda omutulugunye ku nsi omutulugunye ni mujjana mayase. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.